Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libananga Baisiramu mbabuuzako in a very special way kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maridadi sana. Bana abateze Baisiramu namu mbabuuzako nti mukama waffe yeebazibwe Safad Prayugi just in case nga tomanyi ki kigenda maaso wano mbeera wano amawulire ag'enjawulo nga bwe gatambula mu nsonda z'eggwanga yonna sako n'ebweru w'eggwanga era nga gwali eyo kyose kubeera nga tokola video oba ogifunye likinga sharingirako abala kuboxako wansi always kabeera open tekigaana naye kubeera nga tosobola endowooza yo okusinzira ensonga nga bwogenda okubeera nga ate ozuulira subscribinga ate weerabira kubeera nga ate otwegattako kati no ensonga eziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyettu Uganda ffenna twakitegeddeko gavumenti eri mu kubeera nga ate munange enforcinga oba eri mu kubeera nga ate eteeka mu nkola etteeka lyeyasobola okubeera nga ate eyisa naddala ku nsonga z'okuzimba. Yategeezezza negamba nti omuntu tazimbenga nnyumba nga talina lukusa kuva mu gavumenti. Kyesookera ddala nammwe abasobola okubeera nga tebazimba amayumba oba naffe abazimba amayumba edda gavumenti eyagala kubeera nga ate munange ekusindika eri mu kitongole ekipya ekyasobodde okubeera nga tekiteekebwawo era nga ekitongole ekyo kijja kubeera nga tekikuwa layisinsi oba ekukkiriza okubeera nga ate ozimba era nga ababeera nga bakuwadde pamiti eno ejja kubeera nga ate etambula emyezi 6 era ng'olina okubeera nga totuukiriza kyosobodde okubeera nga ate munange owandiika oba kyosobodde okubeera nga ate olagaana n'abakulu abo. Kakati no Sheikh Kityembeere mususeeko era ng'avuddeyo n'abeera nga ate munange abaako kyayogera era ngono akonye ku nsonga naddala abantu bali okubeera nga ate munange bamenyebwa bizinesi zaabwe. Jjukira ng'ogyeko etteeka lino bizinesi ez'enjawulo gavumenti eri okubeera nga tezimenya ku makubo bano abasobola okubeera nga tebazimba ku makubo bano banseeka capati bano bannaseetinga bukiyosiki biki byonna ebyo naye nga bazimba okuliraana n'amakubo gavumenti eri okubeera nga ate emenyawo obuyumba obwo. Sheikh Kityembeere n'abaako speech gy'ayogera ebadde nnungi nnyo era nga sesuubira nti wandyagadde okubeera nga ate ogisubwa ngenda kubeera nga ate ngikuterawawo bwedema okugyeyo ngenda kubeera nga ate nkugerezako n'emboozi endala nnyingi nnyo ku nsonga nga zino kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyettu Uganda. Sheikh Ashraf Musumba wa Dduwa abeerawo nnyo okubeera nga takulombereddwa gwe wena alina ensonga ezisyaganya okubeera nga temunange eziterera mu bulamu ajja kubeera nga takolako ng'akozesa maanyi ga Dduwa na Quran. Trust me mwekwate byonna ebikyaganya bijja kubeera nga tebitereera ku namba ezisimu zino kubeera nga tezitawo wansi awo ku sirika zakakuwe Sheikh Kityo ono nga nnyonnyola ku biki ebiri kubeera nga tebitambula mu ggwanga lyettu Uganda teva omulundi guno gavumenti n'enteekateeka y'emisolo emipya egimu emyongeze ku bintu eby'enjawulo mbutuufu waliwo abakulembeze baffe byemuteekwa okwongera okwetegereza. Nze ndi omu ku bannayuganda abeebuuza ezimu ku ssente eggwanga lye ziyingiza ziragawa. Nabyogeddeko jjuuzaawo nendoza mu mbeera enzikakkamu katubiddemukko ssente ekitongole ky'amazzi ze kikuŋŋaanya ziragawa. Ndoza kyavunaanyizibwa nazo zirambikibwe nti mu ssente ezikuŋŋaanyizibwa zino ze z'amazzi. Ssente z'amasannyalaze buli munnayuganda alina amasannyalaze asobola amasannyalaze ze ez'amasannyalaze ziruwa. Buli ddereeva yenna alina pamiti ze za pamiti ziruwa zaani zaaki. Tusasula ebipapula ku makubo mu traffic bw'oba okoze ensobi emu oba endala ezo ssente ne ziragawa. Mobile money eriko omusolo okujjayo ssente eziri ku ssimu ezo ssente ne ziragawa. Njogere kindeke kyekitongole ky'ebyobulambuzi Uganda Tourism Board kitongole kikozi kya ssente ne ziragawa. Jangu ku Wildlife Authority abavunaanyizibwa Uganda Wildlife Authority UWA amakuumiro g'ebisolo ag'enjawulo gakuŋŋaanya ku ssente ne ziragawa. Ndowooza bino tetuzisaba nti bazituweereze tuzikozese naye ennambulula mu nsaasaanya yaazo ndowooza etukwateko ffenna wamu nga bannayuganda. Ekyokubiri nga tetunnalowooza kwongeza misolo ku ssukaali gwe nawulidde nti yeyongeddemu siringi 3, seminti gwe nawulidde nti yeyongeddemu siringi 2, amafuta agafa ag'emmotoka ge nawulidde nti nago omusolo gubadde ku siringi 1500 gugenda bagwongeddemu 2 zibadde 5 oba 5 1505 ne bongera programu ya kwongera mu siringi 2 zifuuke 1705 nga tetunnalowooza kwongeza misolo. Lwaki tetusoose kusala magezi
agasala ku nsaasaanya. Ssemaka yenna ng'emirimu gye gitaataaganyeemu sente zaleka awaka zasalako nga tannalowooza kwewola, nga tannalowooza kwekubira ndulu wantu wonna. Abadde aliko omutwalo emirimu gitaataagana otula ne maama w'abaana ne musala ku nsaasaanya nti kati obusobozi obuliwo bwa siringi 7. Kati naye n'amanya nti kati bwe mba mbadde ngula ennyaanya za 10 kati ennyaanya nnyina ggula za 5. N'amakampani mangi bwe gafuna okusomoozebwa kwonna waakiri gasala ku bakozi, nga mu mbeera y'okusala ku bakozi gasala ku nsaasaanya. Ffe lwaki ng'eggwanga tulowoozezza kwongeza misolo ne tutalowooza ne tutasooka kulowooza ku kusala ku nsaasaanya? Gavumenti sente zisaasaanyizibwa zonna tuzeetaaga nnyo, tezeetaaga kulowoozaako kusalako. Mu nsaasire ntandike ne ba honorables, bamemba baffe aba palamenti. Okusooka, ennamba yaabwe yonna Uganda ne sayizi yaayo okubeera ne palamenti ng'erimu bakiise 520 bannange bonna abo tubeetaaga. Era buli mukiise mu palamenti atugasaaki olugaso olugwanidde okusasulwa emiliyoni ze tumusasula. Nendowooza nti omwami wa memba palamenti ono yandibadde byakola bireetera Uganda sente nnyingi kwezo ezijja kwe tuba tumuwa, kwezo nga memba palamenti byatukolera bituleetera sente empitirivu, kwezo zaleese ne tusalako omusaala gwe. Nawulira nti ofiisi ya Prime Minister eŋŋendo zeetambula buli mwaka zina budget ya bilioni 5. Bilioni 5 bwe bukadde 50,000 nga zo bya ntambula ngendo engendo zino si tetuzinako buzibu, naye bwazitambula oba ofiisi eyo bwezitambula zireeta bilioni mmeka? Babwe ziba nga zeetaaga bilioni 5, ndoza zandibadde ziteekwa okuba nga zireeta bilioni 2 ntulyoka tujjako 5 zino, tuba tuli ku mulimu era tuba tuli ku mulamwa. Otherwise sente gavumenti wessa sente wonna twetaaga okusooka okutunulira where is value for money. Kiki kye tussaamu sente ddala kiri worth kitekebwemu sente? Ofiisi ya sipiika, ofiisi ya ssaabalamuzi, amyuka sipiika, Prime Minister okubeera n'abamyuka kumpi 3 n'ebirala. Ssaabalamuzi yendooza nga talina omumyuka oba omu. Kati zino ofiisi ezi zina privileges, zina ebyenkizo byazo bye twetaaga okutunulira. Buli mukozi wa gavumenti wali tumwetaaga ne sente zitumuwa ddala ziri worth azigwanidde. Kigambo kyange kiri ku kusala ku nsaasaanya. Memba palamenti babadde ku milioni 3 adde ku 15. Kuba sente ze tulina bwezeezo. Bamemba palamenti babadde 5 something. Tudde ku bamemba palamenti 3. Yadde era nze sitimu ndabaira babakyali bangi. Palamenti nawulira nti mu kiseera abatuula ku bukiiko obw'enjawulo, mu kiseera bwe batuulira mu bukiiko obwo, amazzi n'erindaazi ku buli budget buli mu miliyoni 3 oba bilioni 3. Ziraka ziri mu bilioni nga 3. Bilioni 3 amazzi n'obwokulya obutonotono ba honorables abatuula ku bukiiko bw'enjawulo amazzi ge banywa n'erindaazi lyako ku budget bali mu sente ezo ezaki. Bwe tutunuulira amazzi n'erindaazi oba n'obwokulya obugoberedde ku tuzzi nga naddala wakati mu kwekengera ba honorables kwe bawangaaliramu ate n'amazzi ago tebaganywa. Sente zaffe zino zonna zigwanidde zigule mazzi n'obuliibwako obutonotono. Munnayuganda ono nga tetunnalowooza ku kwongera mu mukamula
na kumutulugunya soke tuloze ku nsala y'ensaasaanya bingi amaka g'obwa pulezidenti zino senenga si pulezidenti yazirya yazikozesa nga ye wabula ndooza ku lwa bannayuganda abagettanira buli lunaku kumpi gasaasaanya biliyoni ya sente. Abakozi bali bameka? Nawulirako simanyi butuufu bwakyo nti Oweekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino abafumbi nga bo ba specifically bafumbira ye kumpi bagenda mu 100. Bano bakiteeka okuba nga of course bali ku musaala ogwa buli mwezi. Bwe baba 100 simanyi nti bo bonna bwe baba bakufumba kyankya yeetaaga abantu 100 bafumbe ekyenkya, yeetaaga abantu abo ne bwe baba 8 bafumbe ekyemisana, bafumbe ekyeggulo. Sente y'omusolo egenda ku musaala gwa bano teetaaga okulowoozaako. Nze ndowooza Uganda twesobola bulungi nnyo ne bwe tuba tetwewoze. Twesobola bulungi nnyo ne bwe tuba tetwewoze singa mmwe bennyini abatukulembera mubaamu omutima gw'eggwanga. Gwe mwagala otusomesa, gwe mwagala otuguza, gwe mwagala otussaamu. Mwandisoose ne mugwambala mu mutima gw'eggwanga. Mwandituyambye ne mulowooza ku nsaasaanya ddala esobola okujja mu nnyingiza yaffe okwewola okutatadde nga eva buli budget eno eyafulumye omulundi guno eri mu triliyoni 84. Munnayuganda ndaba triliyoni kyeki? Miliyoni 100 ye biliyoni, obukadde 100 ye biliyoni emu. Obukadde 100 bwe tubukuŋŋaanya ye biliyoni emu. Obukadde 100 2 3 4 obukadde 5 6 7 8 obukadde 9 obukadde 100 biliyoni emu. Kati biliyoni 100 ye triliyoni. Uganda budget eyafulumye twetaaga triliyoni 84 y'embalirira sente eggwanga lye zeetaaga okuyita mu mwaka guno. Bino byetaaga okuteekayo ebirowoozo byonga munnayuganda ayagala eggwanga lye atalina eggwanga ddala. Uganda Revenue Authority esuubira okukuŋŋaanya omusolo guli mu triliyoni 44 ne biliyoni 2. Kitegeeza nti triliyoni endala 4 okuweza 84 egenda kuŋŋaanya triliyoni 44 ne biliyoni 2. Budget eri mu triliyoni 84. Kitegeeza nti bwe liba eggwanga Uganda Revenue Authority URA egenda kusobola okuŋŋaanya triliyoni 44 ne biliyoni 2, wabaayo obwetaavu bwa triliyoni endala 4 okuweza 84. Zino 4 agasigadde gasuubirwa mu bagabirizi b'obuyambi n'okwewola. Simanyi bweba ennyingiza yaffe eri mu triliyoni 44 ne biliyoni 2, twetaaga okusooka okumanya baani abawa omusolo. Bannayuganda abeewandiisa abawa omusolo bali obukadde 5. Uganda Revenue Authority URA nga ye gwe tujjamu omusolo tumuyambye tutya emirimu gy'okusobola okutambula obulungi, tumufunemu omusolo olwaleero n'enkya mu kumuyamba kwaffe nga URA. Kitegeeza nti abaddeawo omusolo leero omutono bwe tujja tuyambagana naye mpolampola gujja gulinnyanga buli lwe tumuyambako okukulaakulana n'omusolo gweyongera. Naye ekyo kye tukola nga URA okimanyi nti emmaali y'abasuubuzi mpitirivu evundidde nakawa URA gye yakwata okugiteekaawo evunde tufunirawa okusinga okuyita omusuubuzi ono tutuule naye ku mmeeza twogere naye obuzibu buli ki, tukuyambye tutya. Ndowooza enkwata ennungi ey'omusuubuzi ono egenda kwongera ku nnamba y'abawiiba omusolo bave ku bukadde 5 buli lwe beeyongera bwe tuyamba buli ka bizinesi kabuuminze katya kakulaakulanye katya
kalinyisa omuwendo gw'abantu abagenda okuwa omusolo. URA obukambwe bwekozesa ku munnayuganda omuwi w'omusolo mbutuufu tebwetaagisa. URA twandibadde tugisubira mu kukozesa ekisa okuyamba munnayuganda ono omuwi w'omusolo nga ne bw'aba aludde tumulaba tatambula, URA emunoonyeko emubuuze nti wafuna buzibu ki. Nze ndowooza nti URA yandibadde n'obusobozi waakiri okusindika musuubuzi ono bwe tuzze tutambula naye afunyemu okusikatira, tumusindise tutya addemu ayake tuddemu tutambule. Nnyina mukwano gwange omu ku balina ebizimbe mu mbeera etandikirwako yannyumiza emisolo gye bawa banaye nga ekizimbe okitya nokitya, balinayo simanyi 12%, balinayo 14%, balina emisolo giringa gya mirundi 4 ku kizimbe kimu. Ono omuntu tuba tumuyambye tutya? Tuba tumwagazisa kuzimba n'ebirala n'ensi kyetemanyi. Famire ya mwami mukwano mbu okusinziira ku ono gwe nali ntuddeko naye okutunda mukwano akeedi basenguka busenguse eggwanga lino lyabalemerera kabagende businesses zaabwe ez'okuzimba ebizimbe ebyo commercial buildings bazitwale mu ggwanga eddala. Basenguka busenguse ng'embeera bayitiriddeko. URA bano basenguka tuba tweyongera kukola oba tuba tweyongera kugwa. Omutima gw'eggwanga ng'eggwanga guli luddawa? Omutima gwa Uganda nga Uganda kukutulugunya munnansi n'abanga omulabe w'eggwanga mu kiseera nga twagala omusolo. Gw'oyagalako omusolo jjukira nti eri emmaali ye nga sente zakosa sigwe wazimuwola, yeeyiiya bweyiiya ng'omuntu wa bulijjo n'atuuka ku ddaala lye tulowoozeza nti kati awo waatuuse asaanye okutuwa ku musolo, ekitali kibi. Naye tumuyambye tutya okusinga okufaanana abamulwanyisa obulwanyisa ave mu nsi, ave mu bizinensi. Nze nno ndowooza ebifaanana bwe tukyabyetaaga ku lw'obulungi bwa munnayuganda nga munnayuganda yeeyagalire mu ggwanga lye, ng'omusolooza w'omusolo y'omu ku beenyumiriza mu bizinensi ya munnayuganda era abagirumirirwa era abagyagaliza okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Omusuubuzi yenna bw'ava mu bizinensi URA nga URA efunirawa. Buza kyekiseera tuyite bonna be twakwatira emmaali yaabwe bwevunda oyo omwami golowooza agenda kuddayo kusuubula oba azzeeyo waka. Emmaali bwevundira awo olwo tuba tugenda kuddamu gisoloozaako omusolo aweevundidde aweemaze ebbanga, oba twetaaga mu mutima gw'eggwanga ng'eggwanga ku lw'obulungi bwaffe nga bannansi n'ekisa n'ak'obuntu. Nnyinza obutasukkakaawo ne puroguramu eno kwatwako eggwanga lyo kuba tolinayo ggwanga ddala. Ffe tuli basiraamu naye tetusobola kusalira mu nzikiza nga amasannyalaze tegaliiko. Tetusobola swala yaffe ekwatagana n'amazzi. Kati akwatwako amasannyalaze gano, akwatwako amazzi ye mukulembeze. Tumwetaaga mu mbeera yonna. Kitegeeza nti butereevu eggwanga lyaffe litukwatirako wamu ffenna tusobole oddiwangaaliramu mu mbeera eri conducive. Bingi bye twandyogedde. Uganda tulina baministers 32, ze ministries 32 kuba buli minister kitegeeza ministry. Buli ministry erina PS wa ministry. Nkyala Diana tulina ye wa health, ye PS wa health n'abalala. Bw'onootunuulira offices za buli minisita twetaagozeeko bejja buli mukozi mu office etumwetaaga. Sente zaatwala azikola, sente zetumusasula azikola kwe tujja naffe ne tusigazaawo. Azikola kuzaakoze ne tumugirako omusaala gwe naffe ne tusigazaawo. Ne tubeera ne ba state ministers bali mu 8 bonna tubeetaaga.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.